بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة التغابن. الله سبحانه وتعالى تجيز مسورين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بتنرز الله يبري مقرن موسي له الملك الله ينوب فز وانما الدلا وتينان كوميرو akun sikuno yatufuga tenne ku kiyama yajjo kubeero mufuzi wannama ddala walahu alhamdu allah yalina okwebazibwa mu byonna byatutuusaako si magezi gaffe wadde maanyi gaffe era yalina okutenderezebwa mu ngeri zonna wahuwa ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna muyinza. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي الله خلقكم يباتوندا يغتبagamba okusinza فمنكم كافر byalyatunda yamanya mumwe mujja kubaamu abamenyi b'amateeka abajja okuyingira omuliro ng'essaawa etuuse. ومنكم مؤمن mulimu abawuliza abajja okuba abakkiriza abajja okubeera mu jjana ng'essaawa y'ekiyama etuuse. wallahu bima ta'maluna basir. allah byonna bye mukola abiraba. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض oyugutubalagira okusinziira atenderezebwa ye yakola eggulu n'ensi bilhaqi nga waliwo ensonga entuufu eyannama ddala lwaki yakola ebintu ebyo. ensonga eyo kwe kumusinza. wasawwarakum n'abawa ebifaananyi bye mulabikiramu mmwe ng'abantu. fa ahsana suwarakum n'ayitiriza ebifaananyi byammwe okubeera nga bye bisinga obulungi ku bifaananyi by'ebitonde ebirala bye yali atonze bye mwali mulabyekola ebimutalabangako. wa ilayhi almasir naye mujjukire yadde nga muli mu kifaananyi ekisinga obulungi mu bifaananyi bye yali abawadde mu bitonde bye mujjukire nti gyali gye mujja okudda asobola okubeera ng'ababuuza ku byengera bye yabawa mmwe ng'abantu. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض amanyi bulungi ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi nga bwe bitambula. ويعلم ما تسرون وما تعلنون amanyi bye mukola mu nkukutu ne bye mukola mu lwatu. wallahu alimun bidhati sudur. allah amanyi n'ebyo ebiri mu bifuba bye tulowoozaako obulowooza nga situnabiteeka mu kyama oba mu lwatu. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم تكبتوكangako نبأ الذين كفروا amawulire g'abo abaakafuwala ne bagaana okugondera amateeka ga allah min qablu olubereberyo nga mmwe simunnabaawo. waliwo bannabbi abaatusooka okubaawo allah baatunyumizaako naye ng'abaakaafuwalanga ne batakkiriza bannabbi abo fadhaaku baakombanga wabaala ku bibonebonyo amrihim ebyekiragiro kyabwe kye baabagamba okugondera allah ne bajeema allah n'ababonereza. walahum adhabun alimun ate nga balina ekibonerezo ekyulumu oluvannyuma lw'ebibonerezo bye baafuna kuno ku nsi ku lunaku lw'ekiyama. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك ekyo bwekitiibwe kigenda okukolebwa okubonerezebwa kuno ku nsi kwaliwo so nga ne ku kiyama bakulindiridde. بأنه كروكوبان كانت تأتيهم رسلهم بالبينات balinga babajjira nga babaleetera ababaka baabwe obunnyonnyofu obuva allah ne babannyonnyola allah by'ayagala bikolebwe ne bagaana. faqaalu ne boogera nga bagamba mu ngeri y'okukudaala n'okujerega
abasharun yahdunana omuntu atufaanana asobola okutulaga obulungamu omwo fakafaru wamma ggwe ne basinziiraawo ne bakaafuwala ne badda ne mukati watawallawu ne beesuulirayo ogwa naggamba ku mateeka ga Allah ne batawuliriza ne beefulira bannampulira zzibi wastagana Allah ne Allah n'atabeeguya n'abavaamu wallahu ghaniyun Allah mugagga atenderezebwa bingi hamidun ate alina abamwebaza abayitirivu betumanyi ne betutamanyi. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا bagamba batakkiriza mbu alla yub'athu tebagenda kuzuukizibwa akakibe ki bakirabanga kinene nnyo tekisoboka okuva edda n'olwaleero bagamba mbu tekisoboka. kul gwe genda mu maaso ng'obagamba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bala weewaawo buli muntu akkiririze mu ngeri ye wa rabbi naye nze mbalayirira oyo omulezi wange Allah yantonda latub'athunna muteekwa okuba nga mujja kuggyibwa mu kabbuli zammwe ng'essaawa etuuse muzuukire thumma oluvannyuma nga mumaze okuggyibwayo latunabba'unna mugenda kunnyonnyolwa akawonvu n'akagga bima amiltum okusinziira ku nkola yammwe nga bwe yali etambula ku nsi wadhalika ala Allahi yasir ekyo nno ku Allah kitono nnyo kuzannya n'akwagala yadde nga mu bwongo bwammwe mukirabanga kinene. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله مكرز الله سبحانه وتعالى مصبروكونا ورسوله مكرزو مبكوي محمد صلى الله عليه وسلم مصبروكو بيرانغا مجاكو يغلاكو نكرين كومريرو والنور الذي أنزلنا مكرزج تانغا لكتسزانغا القرآن يصبروكو برونغاميا كويبيو الله بيا يغلا والله بما تعملون خبير الله بمكربيونا مكينكفو إلى بمن يبرونجي. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم مجكور نكرجا كجا الله بكونغاني كتولم إنانغا تواليا سغديو ليوم الجمع كرنا كروي كونغو الله سبحانه وتعالى رواغيندو كونغانيا مجيني نابانتو نيبيتون ديبيونا ذلك يوم التغابن أورونو ويرناكو روكو فير ورناكو روكو بيرا نمباني سيغانيري موكو فير وانسانيو olunaku tagabuni olunaku olugendo okubeera nga lulimu empanyi siganya y'amaziga n'enseko olunaku tagabuni olugendo okubeera nga lulimu empanyi siganya ya wakati w'essanyu n'ennaku. lwaki Allah yaluyita yawmu tagabun olunaku lw'empanyi siganya erimu ennyiike n'essanyu olw'okubanga buli muntu yenna Allah yamukolera ng'alina ekifo kye mu jjana ne mu muliro naye abaliyingira ejjana Allah agenda kubongerako ejjana yaabo abalibeera mu muliro bagisikire so nga ate nabo basikire ebifo byabo abali mu jjana eby'omu muliro babeere nga babisikira. kati empanyi siganya eyo wakati waabo mu jjana n'abo mu muliro waliweerawo ababeera nga bali mu nnaku abalala babeere mu ssanyu. empanyi siganya y'okubeera nti abantu b'omu muliro batutte omuliro gw'abo abali mu jjana kigenda kuba kya nnaku okubeera nti bafunye ogwabwe n'ogw'abalala so nga ate kiriba kya ssanyu abali mu jjana okubeera nti bafunye ejjana eyaabwe n'eyaabo abali mu muliro. waman yumin billah omuntu bw'aliba nga akkiriza Allah weyamal salihan n'agoberezaako ku bulamu bw'ensi okukola emirimu emirungi
yukaffir anhu sayyi'atihi Allah agenda kuba nti ebibi ebiri babiyitidde agenda kubimusangulako wayudkhiluhu jannati amuyingize ejjana tajiri ezigenda okulukutiranga min tahtiha al anharu khalidina fiha wansi waazo emigga mwe balibeera emirembe n'ennaku abadan emirembe n'emirembe dhalika alfawzu alazim okunnukulibwa kw'esima kunene. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الله قام والذين كفروا وبتكرزا abali wangalira ku nsi kuno nga tebaali bakkiriza baali bamenyi b'amateeka nga tebakkiriziganya n'amateeka ga Allah nga bwe gali mu Qur'ani bakadhabu bi ayatina ne balimbisa amateeka gaffe nga gabasomeddwa ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun ulaika ashabu nnaari abo be bantu abagenda okubeera mu muliro khalidina fiha nga balibeera mu mirembe n'emirembe wa bi'sa almasir bugenda kuba buddo bubi nnyo. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة توليو مصيبة قلنا ينزا كبيرا كتوسك muntu illa biiznillah okujjaka kikaka senti katonda abakkiriza omusiibu ogwo gukutuukako ku lunaku olwo mu mwaka ogwo bulijjo kubaddewo naye nga tannakkiriza gubeere nga gukutuukako naye lwoba ogufunye kakasa nti katonda akkiriza bwe budde bwagwo okubeera nga gutuuka ku ggwe mu ssaawa eyo mu mwaka ogwo ku budde obwo mu wiiki eyo mu mwezi ogwo. waman yumin billah omuntu bw'akkiriza Allah n'amukakasa bulungi nti buli ekimutuukako y'aba akigeze yahadi qalbahu alungamya omutima gwe ne gubeera nga gutegeera bulungi nnyo okugera kwa Allah mu bulungi ne mu bubi. wallahu bikulli shay'in alim Allah buli kintu kyonna akikola amanyi so tekimugwako bugwi ewuwe gyali teri accident. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مغوندere katonda mugondere n'omubaka mugondere Allah mubeba ulizeri Allah n'eriyo mubaka. فإن توليتم singa munasalawo okubeera nga bibabasomera mu bisuula nkoto ne mwesulirayo gwa naggamba فإنما على رسولنا البلاغ المبين mazima ddala mukimanye nti omubaka waffe avunaanyizibwa kubeera nti yabatuusaako mu lwatu ebyo ebiba bimutikkiddwa okubireeta gye muli. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله oyo abalagirwa okusinza la ilaha illa huwa tewaliyo katonda mulala gwe musaanye kusinza mbutuufu bwa kusinza atali ye. wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ne ku Allah abakkiriza gye basaanidde okwesigamira abamalira ebizibu byabwe byonna. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا أبانهم أبكرزا إن من أزواجكم مزما مباشرة بموابمو ملمو وأولادكم نمبانا بمو بمزدى بمو ملمو عدوا لكم بادوي بمو oluusi omukyala ayinza okwekobaana n'abaana ne bakufuukira aduuyi Allah ekyakulabula ng'omusajja. oluusi mwana yayinza okubeera aduuyi wo nga ggwe kitaawe oba omukyala yekka ayinza okufuukira aduuyi n'abeera nga akutuusaako ebizibu n'ensi ne yeewuunya. Allah abasajja abalabula fahdharuhum mwerinda abantu abo mubeewale nnyo temubeemaliza kubanga si be basaanidde okubeemaliza. basobola okubagaana okukola emirimu Allah gy'ayagala ne mutuuka eri Allah nga Allah yabanyiigira. basobola okubasuula mu haramu mu shiriki abakazi n'abaana
oba abakazi bokka oba abaana bokka oba nga beekobanye babiri ne bakubeera nga bakufuukidde aduuyi ku ddiini yo ne babeera nga bakufuukidde aduuyi mu bulamu bw'ensi yo ne babeera nga bakufuukidde aduuyi mu nfuna yo ne babeera nga bakufuukidde aduuyi mu bufuzi bwo mubeegendereze fahdharuhum abasajja mwegendereze ebyengera byammwe ebyo Allah bye yabawa temubyemaliza kubanga abalabudde nti mubo mulimu kwolite etali nnungi wa intaafu naye singa munaabeeranga mubaddiddemu watasfahu ne mulekera ne mweyisaako ng'atalaba naye ng'olaba watagafiru ne musonyiwa kubanga abalina obuseerezi bungi naye ng'osonyiwa omanyi so tomala gasonyiwa ffa osonyiwa weetegula osonyiwa weekengera ne weeyisaako ng'atalaba naye ng'olaba inna allaha ghafuru rahim Allah musonyi ate musaasizi bwe munaasonyiwa ne musaasira Allah mweteefuteefu nammwe okubasonyiwa n'okubasaasira awo wonna aweetaaga okusonyiwa n'okusaasira n'okulekera n'okuddiramu إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم مزنا obugagga bwammwe ensimbi zammwe wa auladukum nezadde lyammwe lyemuba muzadde mubyegendereze fitna mulimu ekigezo Allah oyinza okuba ng'oli mwavu naggaggawaza n'onoonya abanaakuuma emmaali yo ng'ate si Allah akugaggawazza kigezo kigudde osobola okubeera omugagga n'oyavuwala n'ogenda mu shiriki onoonyebwe bunadda kigezo ezadde lyo liyinza okuba mu mbeera ekutwala mu shiriki obugagga bwammwe mubwegendereze n'ezzadde lyammwe mulimu ekigezo ozadde omwana wo olw'okwagala obugagga n'omuwa omulokole fitna wallahu indahu ajrun azim mwalitunuulidde nnyo Allah kubanga wa Allah ye wali empeera ennene ebyensi tebyali kuyigudde ne bibeera nga bikujja ku ddiini ya Allah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله متي الله ما استطعتم قبل مبا مصبود واليوم النبي صبرا تنقى قتب صبرا وقليب بيو صبرا واسمعوا مبيرا ووليرا مبيرا وقنفوا وأطيعوا مقوندي وأنفقوا خيرا لأنفسكم ويو كيكم بامصبودو كوايو نغمكا كسانتي وبرونجي وكوايو بديري ميو جاموي ومن يوق شح نفسه نيوم متوالي جو مرغبه كمويوغwe najjo obukodo kumwoyogwe n'abeera ng'asobola okutoola n'awo yali obubi faulaika humul muflihuna abo be bajja okwesiima olunaku lw'enkya إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا singa munaawola katonda empola ennungi yudhaifuhu lakum ajja kuba kubisizaamu ku ekyo kye muwaddeyo si kyokka wayaghfir lakum agoberezeeko okubasonyiwa empola ennungi yeeriwa kwe kuwaayo n'osaddaaka nga toyagala bandabe n'otanyiiza gw'owadde n'otamulangira kubanga ebyo bye bitta saddaaka zaffe naye singa gw'owadde omuwa ku lwa Allah n'okakasa nti Allah yandabye ku kino kye nkozeera gwe nsuubira okumpaamu ekisinga obulungi Allah kakasa nti ajja kukubisirizaamu ekyo ky'owaddeyo ennyongeza ez'enjawulo ate agoberezeeko ku ekyo okubeera nti bingi byakusangulako akusonyiwe kubanga sadaka ezikiza amazambi gaffe n'egajjawo nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuliro bw'oba olina agazambi gandiyitiriza okusaddaaka n'okwegayirira wallahu shakurun mukimanye nti Allah yeebaza n'ayita nawo gwe wosuubirira okubeera nti Allah waakomye mu kwebaza ate ayitawo ne yeebaza nnyo okusinga naffe halimun ate ayina ekisa omuntu asobola okumukolera ebirungi n'amwebaza n'amusonyiwa n'amusangulako na biri byonna byakulembezza okukola عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب amanyi bye mutalabako ne bye mutakyajjukira yakyabijjukirira abimanyi nga mmwe mwabikola wa shahada n'ebyo bye mulabako abimanyi al aziz tawangulibwako ekyo kyaba asazeewo kibeewo kiina okuba
alhakimu takola nsobi kuba buli kintu kyonna akikolera mu budde obutuufu mu ngeri entuufu mu ssaawa entuufu mu kiseera ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala